Owai. Kyekiriwo. Kamwokya ngogisazeeko bubi nnyo kiki? Leero birthday ya John muto waffe John Sentamu Kyagulanyi, so mbadde nvudde wange nze kumukeberako nokukeberako Kasipati amayanja bano bafano wange. Abantu libansala katikati nze munayi nakola nti bantu bagala kamiliyoni nze mbagambe nti antu balowooza watandise campaign zo. Yadda sinatandika ate bwe natandika campaign kijja kuba kirala nnyo ate biri bintu bya scientific na keeping a social distance, so campaign zinatandika ninze kukyali ya Kasipati bano mayanja bakukyali bano ne birthday ya John wali ne police ate tuganye gi celebrating ne kasa John mulabi n'ekirabo kye kimuwadde bisigadde kyekiddako kiddako ng'endaka kasima celebrating a birthday ya kyali wange twadde awo tusekeke tugisaze kiddako kuddaka wana ne kafya natu tukwate olunaku olwaleero bapromota babadde ne meeting y'abayimbi bonna abapromota bonna okubanga balaba batereza omuyimbi gwammwe ng'ogwo ogw'abayimbi. Kituufu nakiwuliddeko ne meeting tebagitegeeza kafya naye ngiwuliddeko nga naye buŋŋambye omulimu gulina okutereera lwansonga nti tukyasobola okukola business nga tusikole mu social distancing. Wetegereze nti ne SARS n'abannannyini akeedi bantu ba business bala baboda bakomplaining nga tebakola kamembira isusa okunyigirizibwa ge mazima tusobola okusigala nga emirimu gyaffe gitambula nabagamba gizibaga nti omulabe bwakuteeka mu kinnya n'amanya nti mu kinnya asobola okuleka mu kinnya ekyo ofiireyo enjala kati gwe tuli mu kinnya tugefiireyo enjala abantu sente zibaweddeko bati bakyalina byakulya abantu bali bubi. So at the end of the day nsaba gavumenti etuteekerewo enteekateeka enkola egenda tusobose okusigala tukola emirimu gyaffe mu social distancing mu mitendera nga bwe gigwanidde onfuna bulungi tunadda ku kyakalulu bagenda batugamba tusobola okulayininga ku mall nga muyingira babakebera oba okulayininga ku mall nga tugenda okukebera oba kisobola okulayininga nga tulonda akalulu. Ekyo kibuuzo njagaba electoral commission nakyo bakyanukule.
Oh, si, c'est un gars, il est